owekitiibwa Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga zebampita Gravity omutujju bampita Wabuyu Gerson nze gobadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimbe ez'obuwemu eyo ndowooza owekitiibwa Katikkiro njawo kutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro era siimanku kigambo kyabwe mu bulamu bwange ekyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakozesa nsobi siriwemula music wange tawemula ekirala owekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanyanku ku CBS oba BBS okuva natandika okuyimba mu 2011 simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS ne BBS music wange tazanyangayo era awo abantu baabo abakozi bo obeera banyinza bwereere kuba olwedde bo basalawo dda endongo yange tezannyawo era endongo yange nagye badde eyite walala ekirala owekitiibwa Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga nze nsuubira ne mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange ti mu Buganda ne Uganda ne mu nsi yonna infact mulimu ebintu binnya ebiruma abannayuganda ne Buganda okusinga ennyimba za Gravity omutujju nze nsuubira abantu bakwetaaga nnyo mwogera ku biruma ku bantu n'ogera ku bantu abattibwa n'ogera ku mataka g'abantu agabbibwa waleeta ekyapa mu ngalo ebyapa basiba babicukula ebabibba abanaku bwe babanyigiriza ku mataka gaabwe nze nsuubira waliwo ensonga ez'amaanyi owekitiibwa z'osobola okwogerako oba okulwanisa mufo ky'okulwanisa Gravity omutujju owekitiibwa Peter Mayiga era nkusaba ogezeko concentratingako ku bintu ebiruma Uganda ne Buganda okusinga oluyimba olumu bwe ruti oluyimba lumu omunyongo era owekitiibwa Peter Charles Mayiga musaana okunnyonnyola ne mugamba munyo kitegeeza kino nyiza okuba simanyi nga mulina engeri gye mukirabamu naye nze nga manyi omunyo is a short form of omunyongo oba olina kyekitegeza musobola okukinnyonnyola mufo ky'okujajinga nga temunyinyonnyodde nga sitegedde lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula bwaba tomanyi munyongo buuza omunyongo kyeki ebintu bayimba byaki era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo nnyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu abareediyo CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya nze music wange kino kakigendewo omwami Mr. Peter Mayiga Katikkiro music wange tazanyangako ku BBS telefayina music wange tazanyangako ku CBS ebbanga lyonna lyemaze mu ndongo kubanga saagala bali abeefe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti ayimbako omukwano kolabira ddala nga ka mukwano lavu songo tegera ate siva ku munyongo omunyongo gwe sigenda guvaako tebabalimba kintu kyonna era nereka omunyongo wange fiina guleke ndekere omunyo fiina omunyongo wange mundekere wesonyiwa omunyongo wange kitegera buli omu akola ebibye in short form gubeera omunyo nga owulira mazinga linnya in short form ebeera mazi okitegeera oyimbye anasi bwomala oyimba anasi olajja gamba owemudde bwoyimbye anasi omuzungu wakiwulira yajja gamba naawemula anasi naye nga anasi linnya lya Buyisiraamu bigayi sho ya mukasaze bigayi byamusaze bigayi byokuyimba biveemu bigayi byokuyimba biveemu sibayani yakugamba nti bigayi osobola okuyimba truth be told bigayi dayo osome daye makerere bigayi osome kati gwe bigayi bwe wetunulamu olaba osobola oyimba gwomuntu noyimba ennyimba nga ziringa za sipiikidde mango juisio mumpaka chini bigayi gende wa fresh kid mukole bandi right now bigayi saagala okitwala mutima mubi omanyize Junior njagala mbulira abantu amazima
nza abantu sebanjagalidde. I tell you the truth. Nonkyawira ku mazima dani okunjagalira ku bulimba. Big Guy ennyimba zoyimba ebeera nga speech de ya Nassale. Toyina Big Guy genda ewa Fresh Kid. Kak Fresh Kid yakusinza abantu. Fresh Kid yayiyo obwana mu myaka 4-5. So ya Fresh Kid yajuziza n'abooga. Obwana bwa Fresh Kid nabadde mu show ya Fresh Kid. Buno bwana myaka 4-5-10. Big Guy singa abaana abato ababadde wa Fresh Kid bebaze wandijuza singa oli musanyufu. Singa abaana ababadde wa Fresh Kid baze wa Big Guy singa Big Guy wakikubye. Na Yesu yagenzo Bobby Wine naye yaswadde. Era Bobby Wine yankubidde. Principal ankubidde. Nangamba Junior seswalanga ko ngaluli. Batuse n'okwegayirira abantu bayingire abo naba boda babirawo ku nakumati baba yise bayingire so ya Big Guy. Ngatebo yago mu kitundu. Lubongo ye yabadde ayita abantu. Kwa Bobby Wine olwatuse mu show n'agamba Lubongo ya gendo yita abantu Lubongo ya emiryango mugigule. Be bantu awo kati okuyingirako. Nebegayirira abantu kutuka eri nakawa. Nga bakutekereza bagabane bisho ya Big Guy yabwerere so ya Big Guy yabwe era abantu ne bagana. Nze kisirani Big Guy kye wabaddeko sikirabanga. So my brother Big Guy abantu boto yina. Kwa kati tubale mwabaddemu abantu 10. Aba family ya 3. Bana mawulira 3 abonkaaga. Abasigadde Bobby Wine yazze nabo kubwerere. They show the 100 people. Certain people are from your family, Big Guy. Baganda bo bakujabo basenga. Asatu babadde banna mawulire. Ana agasigadde Bobby Wine yazze nago. Kati oba muyimbi ki? Nawe Big Guy tulako wansi okole calculations. Nti wemba nafunya abantu 10. Nga asatu bange. Family members. Siga Big Guy wajja noyimba kusaba kwa tatanyi kubanga abantu era bali bangi okusinga ababo. Big Guy nagamba ojoyimbire kusaba kwa my dad. We had many people than yours no Ghana. Awe kyali badde kigwera. Sakubire sim Big Guy. Nega Big Guy bya concert bivemo. Jango yimbe waffe. Nga tusabira my dad kwa abantu bali bangi. Wadamu kunzalawa. Manyi bavubo kamwe ababama ulire babononye. Nadala ba analyst be entertainment Big Guy be bakononye bakuwaga mboyo mesa Ariana nesekereko mama mesi ngani Ariana babula Junior mbonye ne love mbuye don't pretend neka twali wa muntu asolo kudde onagambo Junior amazing. Wabula atite Monsesa kwa Junior munda banga solo missing omuntu nga se family. This is funny. Me son of Mirundi, grand son of Yohana Mirundi. Nti Junior mbera mulavu kwa Junior nina love mbombera awo mbonga nkaba mkwa abanchaye. Not me baby. Not me. Abo dilinga na muntu muchama era everybody will tell you. Kati inze Junior mbungangwa muri relationship. Mbunga nchawa mbunga nkumisinga. Ebyo nabiri munga nchali muto. Atenga nesete sinazifuna. Mune ebyo nasokeramu ebyo. Mbune bakuchawa mbuno kaba. Mbuno sindika bu message. Mbuno mga please come back to me. I can't live without you. Inse Junior yanze. Ngaza gambo I can't live without you. Obo busiru nze sinabutuukako. Obo busiru obo gamba abantu mbuwe batali sisobola kubeerawo sinabutuukako. That's witchcraft. Ebyo dogo. Era botukanga mu relationship. Notaliko kwegeze bibye kisiru. Mbu you are my life. You are my heart. Me I can't live without you. Ebyo mwerimbe ebyo.
bajja kukyawa olye onwe webake ofune n'omulala akukyawe bimweyogeza ayogeza mwe wa my oxygen nera nange wekicraft is real eddogo gyeriri kale sibalina bwenkeera kumaca nengamba omuntu mbu wa my oxygen my goodness oh my god tulida Big Eye ekibulu kyamusaze Big Eye kimusaanidde omanyi bazunga nnyo kangende ku nsonga ya Big Eye ompuliriza bulungi nkuwulira Junior mu bulamu bw'enseno kasita kankugereze ku mukazi omukazi bw'alibanga tasiimanga ebigere bye bitunudde eno n'eno amagoba gaabyo naafundikira ali ku lujja kituufu Big Eye yali wa NRM ng'ensi yonna ekimanyi mu busiru obumujjudde mu mutwe ng'ate yatamanyi kuyimba yayimba ennyimba zokka zokka ezimunyumira ye yimbi era yewagira n'azunga mbu agenza ali amasannyalaze omukulu nakola ne drop ne yeewuba mu ntebe ati ne tugamba leero lugogo yakumenyeka ebisenge kyatamanya nti Kyagulanyi musajja muzibu we yali amuwa amasannyalaze yamuwaga power bank ye yali power bank Tiger Head okiwulira mwana gwe mu bivulu byonna ebyabadde mu wiiki namba ne Fresh Kid nasinga Big Eye abantu Fresh Kid yabadde n'abaana Fresh Kid kati abageze mu kivulu kya Fresh Kid obateeka mu kivulu kya Big Eye essaawa zino singa avuma buli kiramu yandibagambye mbakubye naye batuusa akaseera Fresh Kid yafunze Big Eye nkutidde Big Eye yatuusa akaseera nga yali ku mulyango yafukamirira baba bayingira yakoze atya yabadde ku mulyango yafukamirira bayingira bambi mu nnyambe mu jemba yimbire okumanya ekivulu kya Big Eye kyabaddeko emmindi ya mama Fina nga ya mitwe 10 Polisi yazze n'ekikalu kivuddeyo nga n'ekikalu kiyingidde polisi bannange polisi yayingidde n'amaanyi nga bamunyigiriza tebalaba we bamuyisanga namungi w'omuntu ali mu kisaawe Big Eye nga banyigiriza abantu bayisewo polisi era polisi yagenza otuuka mu ntebe ng'akooye nga nebbugu mulimutta nenga ne ku medi zejjudde wadde n'amazzi bamaze ne bakkiriza emmotoka okuyingira mbu zijjuze ewali abantu nkugambye newe wanditadde mu bondi z'ennakawa zonna zabadde zigweramu kati Big Eye ki ekyamuleetedde bino byonna abantu okumwesamba kuzunga anti kati bagenda ne bagamba yagenda n'alangira ku pesi ya NUP ne tutegeera ffe abayinaalemu tebatwagalamu naffe ne tusigala gye twabadde twasigadde gye twabadde Big Eye yayimirira ku live wano yaliko ne saha n'agamba saha oyo n'alyoka avuruga Kenzo n'agamba oyo Semutoro mumundekere oyo musobola zaina dozi Semutoro yakuba drop ya Fresh Kid ekyatuuse ku Big Eye tayikiddira Kenzo yakubira Fresh Kid drop naye nga bw'obeera goyinza obutagikuba n'atakubira Big Eye Big Eye waali aloota emizimu nga gimuyitamu yagambye yakoze era twagala mumukwata tumunaze bulungi nnyo tumuleete ewa Pastor Monda amusabire ate nno ne wa Pastor Monda alina okujja n'ekimu ekikumi ekiwerako ne mu t-shirt ya yero bintu bibiri agire mu t-shirt ya yero abatagala tubakyajinga nnyo kati bo balina kimu kye batategeera Junior wonywerera ku mazima ofunamu Junior wobojjukira abaana ba Nupu batuvumanga buli mwana ali ku online waneeno nga wagira mu 7 oba NRM nga bakuvuma ne bakulisa n'amagufa ga nnyoko naye olwaleero Kyagulanyi tasobola amasanze ga Kyagulanyi tegasobola kwakisa yadde ebbalubu yadde ebbalubu kati gwe obadde okima gwe Pastor Mondo Junior mubadde mukimanyi nti olwaleero Ajati Namyalo yagenda n'ayendosinga Karo Nantongo ekivulu kya Karo Nantongo ku Afrikana tewakiraba yajuza Ajati Namyalo w'amaanyi owa NRM wajjula ow'amasannyalaze ku luno yatambula n'agagundi ga power bank ng'ate power bank eriko akatuli nga gafulumafuluma ku speedi gy'otalabanga oba yandigenze wali enisikini Big Eye n'amuyamba kati awo wenkulagira nti alienisiwa akibalaga open yawagira gavumenti eriko ekivulu okumanya bannayuganda bafitina bannayuganda osobola okubasiroza naye tosobola basiroza kadde konna bakubye Big Eye ekigu enkeera ne bagenda mu Zina Award ne babeeranga bwe bayingiriza obeerere ne baliyo bajjula nga balinga bagenza okukima Mwoyo Mutukuvu babakuba eno bakuba nga
Akati zikankwe sa. Nkugambye big time. Toko indeko. Nze nafunye kibaita reliable sources of information. Principle bwe yamala okumulagana amukolera akaranga. Ate ne badde ne manjo ne bamuzaayo. Nga bamanyi nti bwafuna ssente. Tejja kudde kubawulira. Kati bamukubye wano bakulaze mu public tebamuwagira naye ne manju ebikola nga tebiriyo. Leero kakananga musajja watu akaaba. Naye namugamba yambale t-shirt ya yellow ajenja kumwa milioni 10 naye aja afukamire yenenye aveyo gyali mu bitirabu. Pastor Mondo. Wana byengeri principle yavudde mu mugondi mu kivuru ngalinga yekubidde gwe bakubidde simu. Nenge kitufu kiti yadadduka. Nedda budala sebo liyimba lw'omusajja terulina buzibu obadde mogere nagenda kugamba gwafte kyanga bannanga amazima geetagisa singa kulabite omunyo singa yagukubye mu lulimi olw'amakulu mulaza akasajja naye olwaleero tosobola keera ku makya bannange twogere ku mazima bwe tubanga Mr. Junior abaho nga mu butuufu fe abatunuulidde future ya Uganda ey'enkya twaba ino okubuulirira abalala mu nnyimba zonna tosobola kuleeta munyo yaganye muniongo mwabakisalako kakati kiringa olwaleero wonafuna omukonga bamuyita Kasolo nga mu butuufu onayimirira ku buko erinnya lisawundinga bulala naye nga lyerinnya tojja disalako nga newonalisalako bakita Kaaso mama onakubuza nti yaani ndeseho nalebo Kasolo nga mu butuufu ensawundinga gyekisawundinga mu kiralamu nga basobola omuwa abantu nga basobola omuwa akalulu n'agenda mu parliament okukiikirira ne Masaka. Nange kankubulireko bannayuganda bwe baatuuka bali mu koodi za liripazo ffenna tubifiirwe. Waliwo n'omubaka gwe bayita Pombe Andrew Kamana. Weebale nnyo. Kati Pombe Andrew Kamana gye bamulonda erinnya tebakirabanga kyabuwemu naye wane waffe mu Buganda bannange kati ffe waffe wanene mu Buganda Pombe Andrew ffe tuteeka Pombe Andrew Nkuli ng'okirekawo ng'omuyisiza mu luyimba lwa liri pazo naye yenna yabadde alusoluka olunkubira pazo nkusaba ofe ng'owunnuuna kansabe egundi essaala ya pasita Bujingo ku muntu yenna yabadde ankubidde pazo nsaba ofe ng'owunnuuna omutima gwabike guveemu envunyu oyagala otugirawo omwana agenda otunyumiza emboozi z'ekiboga naye bikankubuuze lwaki violence yeeyongedde abantu okwagala okuba abalala ennaku nedda Museveni awadde abantu beetulingi Junior twogere ku mazima obanga ebintu bino bisatu tubifunidde ku mulembe gwa Museveni teri gavumenti ndakogenda bifunira obanga tofunye ssente ku mulembe gwa Museveni obanga teweevuze obanga tozimbye obanga teweeyagadde ku mulembe gwa Museveni tobisuubira awalala kidemejo ku mulembe gwa Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni bw'obanga tufunye ssente bw'obanga teweevuze bw'obanga tozimbye bw'obanga teweeyagaliddeeko tobisuubira ku mulembe omulala awo kyogedde ekyamazima naye ebyabayimbi ebya graft omutujumuleke ye yakubye muniongo we kankuwa example emu Muhoozi tumwagala nnyo naye tetugenda kweyagalira mu gavumenti ya Muhoozi Katonda bwali bagimuwadde nga we tweyagalire mu yataatawe ekyo haramu kuba Muhoozi mulalamu bamukwasa mu bukwasa traffic mama nnyabo ffenna twadda mu kkubo nga tuli ku musululu mmoja kama gwambaata nga wali akyayisa omwana yatulaga yakwata traffic military gye yateeka ku kkubo nga bali aba military woyisiza ne mu kusteringi bakujjako ne bakuwa emigojo nga ne ba minister bafunye discipline bali mu line obugombe buvumbi mama kati oyo bamutukwaseemuko we nabagamba tusobola ofuna emigo egitaliko galamira kati ku mulembe gwa Museveni bwolemu okweyagala kati essaawa zino budde buno bwe tuli mu Junior yite kororo yite matching ogenda gamba nti weekend ogenda gamba weekend era guno mulembe gwa Museveni woba oli mwavu oyogerera mu kisenge kyo Yvonne how are you mu kisenge gwenjagala kubulira Junior abaana bafunye ssente ku myaka emito ku mulembe gwono omusajja Museveni betuli yasoko tuteekako basente zo takulinako buzibu kasita toyekera gavumenti ye kasita tosonga ku ntebe bino ebyobwakabaka bwammwe mutegise kabaka mu mutume maguru nnyondo natatula katebe atambulira ku mazzi byonna tabirinako buzibu gwe songa gwe ne mukama wo mwakabba nga meka gwe ne mukama wo na myaro kuba mwena muli mu gavumenti naye abaho teri muntu asinze teri akusinze era abaho mwabamu ku bavuddeko okugoba abayimbi ne batikitokers eggulu mu luseke mwabufudde baade basabiriza nnyo omusajja ne tubagoba mu luseke lwaffe era yadde akulembedde ekikwekweto ekyo ye Junior
buzo oyo yanda kikulembedde abaho ne mukwano gwo furufiga nga mubadde mutambula terya mwabadde mwava mu luseke nga mwaddamu okukokota. Junior yali so rukoro kugoba abayimye eguru yanda kulembedde ekyekwekwe ogere kitufu ne kati abaho kambuuze watambula ndako orotambula furufiga wogere kitufu kambuuze ekibuuzo kati ng'oyagala okulaba nti emiggo ginyokera wali eri ku mugga gwe Karuma tuukawo obutuusa ogambe nayimba oluyimba bwe ruti ogenda tegera nti sale mulalamu bayitira mu Junior ode eri wali okutuukawo musemanyanza abaho tikitoka bagenda kugamba soko parking ebbali kwata dajofa era kati Junior omanyi business eddako tulina Pastor Mondo kati tumweyungeko ffe malayika mu church ye. Yes. Pastor Mondo namwagalako ku live eri gye mwaliko nayagala Pastor Mondo lwa kintu kimu. Ye pastor yeko wa mazima mu Uganda ayogera amazima teri kimu kya 10 kigenda wa Katonda. Yakyerira. Junior mulezi. Era mu bantu bensabire emikisa. Pastor Mondo mwali. Neda. Kankubulireko gwe Junior kambabulire kitsimu. Pastor Mondo nze ndabye ba pastor bonna era singa banna Uganda n'ensi yonna bamanyi. Pastor Mondo yandibadde ndowooza enjiri agibulirira Nambole. Ng'ate Junior tululira abaho be baweereza b'omu church abasoloze kimu eky'ekkumi. Yes bafa abagezi kubanga abagezi batambula na mugezi. Junior yali mukirize wangi naye gadduka kati agenda mu fanero alowooza nti Grace Lubega agenda mu gundi naye bannani kadugira mu fanero kimu eky'ekkumi okyakirya enkiriza ddala buli ekirungi kya Pastor Mondo takoma kulya kya 10 kyokka kirabika n'endiga azitwaliramu sina kyendeka mukuba n'endiga ozirya asirya naye bannani kuba mu church ya Pastor Mondo tojja kusangamu bannakanguubi. Awe simusobola oyo wakakanda agende eyo naye taata ali mu holiday kati osangamu mboko zokka church ya Pastor Mondo muyingiramu Banyarwanda Bahima Basheshe kasito tuka ku church ya Pastor Mondo ngerinya gwenda kanguubi bwe bakugamba gendo giro simula madala ga church